Musibe mchaba na Uganda batulabana ku NEKOZ TV amanyanze original Benja. Yes, mbaniriza mwaka 2020 and of course ona kulwalero nyingido nemboze yakabi ekwatagana ku muyimbi waffe amanyikiddwanga Juliana Kanyomozi enyoza ye Uganda. Few hours ago omuyimbi amanyikiddwanga Juliana Kanyomozi of course yavuddeyo n'abanga ate abako bakabaweereza His Excellence Bobi Wine ewamu ne mukyala we amanyikiddwanga Barbie Kyagulanyi. Of course mabega kawo twalabako bannayuganda bangi bavaayo nnyo ne baattackinga bayimbi bangi ate nga mubayimbi abo mwe mwali ne Juliana Kanyomozi bangi bamuvuma bangi ne bamwogerera cause Juliana bwomutunuulira y'omu ku bayimbi abasookera ddala okukola ne Bobi Wine nga Bobi Wine akyali mu haso obanga atandika haso ey'okuyimba bakola obuyimba bungi omwali mama w'abaana yani yenze obutegero obuyimba ofaanaganako butyo n'olw'ensonga eyo bangi baatakinga Juliana ne bamugamba lwaki tovuddeyo Bobi Wine akwatiddwa lwaki Juliana tovuddeyo n'obaako kyoyogerako lwaki Juliana toweyunga mu struggle tuli mu struggle Juliana oli kuki bangi bayogera bingi byesitayinza kuyisa na wano Juliana alinga ayabaanukudde whereby yavuddeyo n'abalaga ye enkolagana ye ne Bobi Wine tamuyinaako buzibu cause Bobi Wine alinga mentor we okutwalize wamu Juliana we yali atandika music career ye alia Bobi Wine omu ku bantu abamuyamba ate okubanga asituka n'olw'ensonga eyo Juliana yayisiddwa ate bubi nnyo okulabanga omuyimbi munne His Excellence Bobi Wine at the same time nga ye president w'Abannayuganda nga Bannayuganda basinga bwe bakimanyi n'olw'ensonga eyo yavuddeyo naawe obubaka obugamba nti you have come a long way Bobi Wine and yet you are still standing. You have inspired an entire generation. To say I'm proud of you is an understatement. I take my hat off for you. Big thank you to Barbie Kyagulanyi for always being your rock. Continue to walk in your calling. Be safe. Mumbere bambi Juliana of course yavuddeyo neyebaza Barbie Kyagulanyi okubeera nga ate alabiridde Bobi Wine n'okubeera nga amubeererawo mu buli mbeera Bobi Wine bamusibye Bobi Wine bamukutte Bobi Wine bamukubye amasasi Bobi Wine kino Bobi Wine kiri Barbie Kyagulanyi omu ku bantu abataviriddewo Bobi Wine amubeereddewo all the time mukyalo ono wampeta first lady w'Abannayuganda basinga obungi kano n'olw'ensonga eyo Juliana yayebaziza Barbie okubanga ate abeereddewo Bobi at the same time n'abanga ayongera okugumya Bobi Wine yonna gy'ali n'amugamba Bobi Wine oli musajja w'amaanyi nze nkujuddeko enkofiira olw'ensonga nti inspiring a generation number fenna basinga obungi Bannayuganda tukimanyi nange kennyini kamwa koogera nazaalibwa ku mulembe gwa Museveni kati mu mbeera eyo okubanga Bobi avuddeyo ate nga naye mbulabe emyaka gye akyali musajja muto musajja ayimiridde okitegeera kati mu mbeera eyo avuddeyo n'abanga ate inspiringa abavubuka abaazaalibwa ku mulembe guno ogwa Museveni of which Bannayuganda bangi bamweyungako ate nga bakkiriziganya naye cause everyone is yearning for change nange kamwa koogera am yearning for change nandyagadde okulaba ku president ompya ne wataba Bobi Wine ne bwabeerane naye nga tulabe ku president ompya enkyukakyuka eyo tujagala nga Bannayuganda n'olw'ensonga eyo Juliana ali kusaidia Bobi Wine of course yavuddeyo n'abanga amugumya mu mbeera nti Bobi Wine yakwatibwa ewuwe ewamu ne mukyala we bambi babakwatira mu nnyumba ne ka baby akato mu mbeera nti abantu bano Bobi ne mukyala we ne baby ono tebasobola kubanga ba accessinga mmere of which Bobi yavaayo ne Barbie nga baagala ate Barbie abeeko at least agendeko mu katale abeeko byagula ebyetaago amata g'omwana okitegeera babe nga basobola okubezaawo obulamu wadde babasibira ewaka poliisi abateekako embeera Barbie ne bamukwatakwata mu ngeri etali ntuufu kwegamba embeera Bobi neebanga ate si nnungi nnyo ku saidi ye mu makage yakwatibwa mu makage asibibwa mu makage bamulemeseza okubanga ate asobola okwetuusako emmere ne famire ye kale mu mbeera eyo n'abeera kale embeera eyo nebange ekuteko nnyo Juliana nebange ekuteko buli Munnayuganda lwaki Bobi bamusiba lwaki Bobi bamugaana okufuna ekyokulya lwaki Bobi bamugaana okwakisesinga buli kimu lwaki tebamuleka n'aba n'eddembe at the same time naffe tetuli basanyufu n'ekintu ekyo oba n'ebikolwa ebyo bayimbi bangi baavaayo era ku mbeera y'emu omuli omuyimbi amanyikiddwa nga Zanny Brown asinga obungi mumumanyi omu ku bakyala abaavaayo ne bagamba detaining Bobi Wine and his wife is a human rights violation and an encroachment on his privacy. Uganda's new elected president deserves his freedom like anyone else.
Sunny Brown yanyiga bannaye naye n'avaayo n'ayombako banaakomplainikako ku nsonga eno. Bayimbi bangi baavaayo omuli omuyimbi omu emabega kaawo ebyaliwo mwamuwulira Wyke Benda naye ssebo teyalusuuliddemu kati n'avaayo n'agamba no, this can't be. Why would the police arrest these people in the house and still deny them access to food? Why? Really? Why? This is very bad and they should be released immediately. I pray for you, my people. May the Almighty God protect you inside there. This too will come to an end one day. Wyke Benda teyasanyukidde kintu kino naye n'abanga kimunyizeemu bambi okubanga alaba omuyimbi munne oba president w'Abannayuganda gwe balonda Bobi Wine ng'ate asibiddwa mu nju at the same time bamumye amasala bamumye okubanga asobola okwetuusaako ekyokulya emmere gye balina mu stock yaggwawo bwe gaba matooke ebbanga lye bakabateekera mu nju of course gaba gatandise okuvunda kati n'olw'ensonga eyo balina okugenda okubanga bafuna emmere oba mu nsuku zaabwe bali eyo oba okugenda okugula ebyokulya biri fresh mu supermarket n'ebifo ebirala ne mu butale obw'enjawulo kati mu mbeera eyo balina omwana omuto omwana talina mata gamuweddeko omwana akyanywa amata bambi kibaby okiraba bambi kikazi kyattu kiri awo nakyo tekibitegeera bakisibidde mu nju katiringa kiri mu kkomera taata waakyo yennyini yajja okwakisesinga kibaby kino bambi ate naye ne bamulemesa okubanga atuuka ewa Bobi Wine oba okutuuka mu maka ge poliisi yamulemesa ne mu blocking negamba no you shouldn't access Bobi Wine's home ffe tweraliikirira simanyi biki ono mukulembeze tweraliikirira okubanga afuna obuzibu why really Bobi Wine ng'omuntu alina eddembe lye ateekeddwa okubaako byakola mu nsi ye ng'ali free tateekeddwa kunyigirizibwa really Bannayuganda bonna si basanyufu ku nsonga eno Bobi Wine okubanga asibiddwa mu makaage amakaage gafuuliddwa ekkomera bwe yabayi tasobola ku access nga kintu kyonna asibiddwa mu nju naye omanyi kye kitegeeza okusibira mu nju munnanga ali eyalaba neobanga oli eyo ng'olina omuzigo gumu bwe guti ne bagukusibiramu teebereza ng'oli oli mu muzigo gwa luumu emu bakusibiddemu amadinisa agaggadde n'oluggi baluggadde mu musana ogw'ememula ogw'e Uganda guno mutumbi naawe ng'oli mundaawe tosobola kufuna kyakulya of course ekiddako oba ogenda starvinga to death kati simanyi kigenda mu maaso wana abantu baagaliza Bobi Wine tuka ku mbeera eyo naye nze ndowooza baali muwadde eddembe lye omukulembeze wa Bannayuganda ate gwe baalonda Original Benja nze muweerezaawo and right about now muganda wange oba tonna subscribinga ku YouTube channel yaffe please subscribe mu mutima mulungi subscribe and join our YouTube channel gega mawulire agava eri omuyimbi amanyikiddwa nga Juliana Kanyomozi oba goyinza ogamba nti ye Mama Tage yes yavuddeyo n'aweereza Bobi Wine obubaka bwebo bwenyiri bwe mbakyusizaako subscribinga clickinga ku kigambo ekyo kimyufu subscribing ate beera nga okilikkingako nekkadde obenga tosobwa updates zonna ezivano ku NEKOZ TV munzikirize mberekereze baganda bange mbaagala nnyo yes mwebale kulonda balonzi olunaku lwaleero mulonze bammeeya mumanyi ekyokukola sinza kubalagira ku ekyo buli omu amanyi gwayagala kati n'olw'ensonga emwe bali kulonda bakansala bammeeya olunaku lutambulidde ddala bulungi okutwaliza ewamu tho mulimu ebitatambudde bulungi naye nga twaliza ewamu kale biri fair tho Bannayuganda si basanyufu olw'okuba nti omukulembeze wa bakyakwatiddwa at the same time ne baganda baabwe abalala bakyali mu makomera NEKOZ TV kwolisi jabbira ndaganyo bigenda kiwanvu kamberekereze Ha 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 ha!